Huda Namusobya wa myaka 32 bw'omutunulako oyinza okulowooza nti yazaalibwa wa liiso limu ekitali kituufu. Ono yafuuka wattulu oluvannyuma lw'okulongoosebwa n'aggyibwamu eriiso erimu olw'ekirwadde ky'ensenge okulisa ensera. Mu mwaka 2013 ekizibu kino lwe kitandika nga kyajja mpolampola ng'ekisaaga n'amaaso okutandiikiriza okumusiiwa okutuusa omusawo omu eyali mukwano gwe lwe yamulaba ng'agatakula n'amukeberako. Bamuyita Dr. Rita ye yandaba by then n'ampita n'antunula ku maaso n'alaba nga gatandise okuleeta ebya bbulaaka kuno. Kyalabako kyamuwaliriza okumusindika ew'omusawo amusingako obukugu okweyongera okumwekenneenya era ono ye yamuzuula nga bwe yalina ensenke ku liiso erimu. N'ansindikako wa dokita omuyita Dr. Francis n'agakebera n'agalaba nga kuliko ensenke lyali liiso lino. Wano tewali kyakkola wabula okumulongoosa bagijjeko. Dr. Francis n'antwala e Mulago ne basala eriiso lino omulundi ogwasooka era nga basala nsenke. Ng'amaze okulongoosebwa yafuna akalembereza okumala emyaka 4 okutuuka mu 2017 ate eriiso eryokubiri lwe lyasitula enkundi bagenda okulikebera nga nalyo likwatiddwa ekirwadde kye kimu. Kyokka ebyembi mu kiseera kino teyalina ssente za bujjanjabi okutuusa lwe yafuna omukisa n'afuna abazira kisa bamukwata ku mukono nalyo ne lirongoosebwa. Oyo omwami bamuyita Dr. George ye yantwala mu social workers n'atandika ng'okunsabira ku ssente zijanjaba eriiso n'engenda emengo ne bakebera amaaso ne baera kye kimu kye basangako nga kuliko ensenke n'enfuna sajja. Mu 2023 ate eriiso eryali lyalongoosebwa lyaddamu ne lirwala bagenda okumukebera nga lifunye akabubi akalibisse. Ne baŋŋambako bakozesa yaga oba bagiyita yagalesa nga kiba kitaala nga kikookyako bookya ne bakookyako eriiso ne liddawo ne liraba. Newankubadde ono azze afuna obujjanjabi eriiso erimu lyatuuka abasawo ne bakamutema nti lyali lyonoonese. Libadde nga weeriri naye nga teriraba naye nga lirina peyini gye lireeta nga okukakanyayo peyini mala kugula peyinikiira n'esooka n'emmira. Abadde abeerawo nago mpolampola nga bakozesa n'eddagala okutuusa omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 5 January lwe yazuukuka nga tasobola kulaba yadde n'alowooza nti yali ssenyiga kwe kukozesa ku ddagala likakkanya obulumi naye byonna ng'alinga asiwa ensano ku mazzi ekiwejjewejjo mu ddwaliro Emmengo. Yagenda okukebera eriiso ng'ebbwa ddene limazeeko ekya bbulaaka n'aŋŋamba infection yonna eyakukutte eriiso erikukulya eriiso ku supiidi eya waggulu. Nga bamaze okumwekenneenya baakamutema nga bwe yalina ulcers ku liiso. N'aŋŋamba okye wafunyeko ne ulcer. Nga bamulongoosa baliko akabubi ke bamuteeka ku liiso okuwanirira emmunye okulaba obulungi. Ebbwa lino olwawona ate akabubi ne kabuukayo. Ono mu kiseera ekyo yalagirwa obutakolola yadde okwasimulwa okulyewaza okubuukayo mu kiwanga liyiike wansi. N'aŋŋamba kaabuuseeyo saawa yonna eriiso liyiyika liri ku bunkeke woofunira pressure yonna oba woofunira ekifuba eky'amaanyi bwenkololera nga nkozesa pressure akagundi kabuukayo eriiso we liyiyikira. Wano tewali kyakkola okuggyako okuliggyamu. Era bwe batyo bwe eriiso ne baliggyamu ne bassaamu kabboolo obutakola wali kinnya. Bw'atyo no bwe yafuuka ow'ettulu kyokka nga n'eriiso erimu lye yasigazza nalyo teriraba bulungi ng'alina kuba ne gaalubindi obudde bwonna. Feesi zammwe mbeera sibalaba bulungi era bwe nkutuukako mu kkubo sikutegeera ti yeggwe. Namusobya muzadde ng'alina omwana omu ono okwebeezaawo n'omwana we akola mirimu gy'awaka olw'okuba nti aba alina okudda mu ddwaliro buli kiseera ono abadde nga yeewaliriza n'akola kyokka olw'okuba ekiwundu kibadde kikyali kibisi kituuka ekiseera ne kituliko omusaayi ekyamuwaliriza okusooka okuva ku by'okkola asooka awone. Buli lwe nkutama bwe nti n'enkola abaana oluusi abaana be bandaba nze mba manyi maziga ge gayiika abaana ne bankaba anti omusaayi is that blood coming out of your eye. Mu kiseera kino ono okufuna ku buweerero agamba nti yeetaga ssente okusobola okwejjanjaba z'atalina. N'abantu ababadde bali kunnyamba okumpa ssente nabo batuuka ekiseera ne bakoowa ne bagamba Wano wasabidde abazira kisa okumudduukirira asobole okudda engulo yeekolerere asobole okutaasa eriiso ly'eddala obutafuuka muzibe. Ndi kunoonya consultation, ndi kunoonya ssente za artificial eye era n'eddagala nalyo lyennyini kubeera ssente sirina. Ono alina essuubi nti singa ayambibwa buli kimu kijja kuddamu kitereere ng'awonye bulungi.
Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.